Ate gomese gendo okunje gangwe bannange. Nabana abaana bagamba ebintu mu bijjemu kuba naye nga tebawulira. Tata. Mbadde nyanguyiriza nga njagala genda mu bakyala. Oyogera nange? Njogera naawe ssebo. Kakati anti mbadde meeting y'abakyala egenda kutuula ssaawa ndowooza nga 6 kitundu gw'emisana. Mbadde nsaba kuva wano ng'abaana mbagambye babaguleyo lumonde n'ebinyeebwa oba baguleyo kawunga oba kakyere. Salawongera bw'osala buli bukedde kati nzo ŋŋambira ki? Oyagala mmanye bwe muwaata oba ng'omuleese bwe nnaamufumba? Taata wange omulungi mbadde nsaba ku ssente. Mwami wange omulungi. Nsaba ku ssente. Ani gw'oyita omwami? Igwe ssebo. Weerabidde nti omwami ali mu maka muno. Wano waliwo omwami omulala okuleka ggwe. Mbadde saagala onsime. Taata munnange ebyo bisooka ove mu busu ebyo by'obusungu tebigenda kuyamba amaka gano kutambula. Nyabo wasalawo bye wasalawo ne bolaba ntunde njaba kuba n'eddembe lyange fuga amakago nzimulira bubulizo waleso yakaleega akapya munnange kemba nyambala ate munnaye ggwe mwami. Kakati ssebo ebyo tubireke omanyi munnaye obusungu ezenkanankana. Kakati munnange ekyo mate wakirowoozaako nga tonabakola bye wakola. Sirina sente z'ennyange nizezompa waliyo nakonkona ndozairabe bano bakazi banno ye bakazi basajja banno. Tata kati nfuuse musajja ntunule neeno genda oyanirize basajja banno. Nze ngamba bugambi mbategekere ka chai bakola kwambala gomesi kumbe gwe musajja mu maka muno. Obigula ki? Tambulira ddala ng'omusajja tumanye. Ffe tubigule. Genda oyanirize olina okwaniriza. Tukyalina amakulu. Tusanso kulaba ssebo. Karibu. Anna. Nzike ku ttaka. Toka munnange. Mukulu tusanso kulaba. Ssebo. Tusanso kulaba ssebo. Kale munna. Mujye baleko. Kale ssebo. Bitambula bitya? Bitambula mpola kugirika emirimu. Mukulike obululu bangamba. Bannanga akalulu. Najja kuwano nga mbeetaaga nga bangamba mwenna. Mwenna amuli mu kalulu. Akalulu katuwubye. Hannaye. Nze munnange ate abakyala bampa akalulu. Abakyala banonda. Anti nze nawulira akabuuzo manyi nange eri ejjokero gyendi nalina mukwano gwange nga yeye yesimbyewo kati ebyeno saategeera bulungi ubwo wali weesimbye ku kyabakyala. Sikyabakyala oli tomuyita mukyala yamaani oli nakatono omwami oyo gwe mmanyi nga kiyamani kuno ffe tukyalina byetwogera. Gwe weesimbyewo kuono weesimbye ku bbaawo ani yalidde? Nze nalidde. Abakyala basimba kubagire bampa. Bino binyuma omanyi omwana binesaati z'abaguzi. Munna nze nali mu kalulu kayi wange goni chairman Mbutu n'awangula. Olaba mwana wa mama tewali kyakyuse kubera obuwanguzi nabukomezaawo mu nyumba. Era obuwanguzi naye kiba kirungi. Obuwanguzi ne budda mu nju olaba mwemusimbako omuntu omulala ate ye n'atwala obuwanguzi. N'owulira amatunga bagali mu galwaza bulwaza ebigambo bikuyitamu. Ekindese kirala nno munnaye. Era nga bwe mwawangudde mulina obuwanguzi ate era obuwanguzi obwokubiri era nabwo mbuleese. Ate buwanguzi ki? NGO yammwe gye mwakola biri ebintu byetwajjuza abazungu sponsorship y'abazungu. Project yeyisemu. Naye bannange nze nanaabo olweza. Yayiseemu. Ebintu bino kompyuta wakana mukola bulungi nnyo oyo yajjuza dde bibye byonna ne biggwa ne tusaba era zagezo okudda reporter nga mwayiseemu ne mukama nganjagadde. Mwasaba obukadde bina. Mwasaba bina. Bwonna bagenda kujjuzaamu bina. Mwasaba bina. Anti kwaliko tino mugenda kola oluzi twalikola boa holo munnaye sente zigenda kujja era ekyo kyayiseemu kaakati ekibulayo kino kyokka omukyala yali yajjuza ddewo nze najjuza n'okusayininga n'ensayininga sirina kimu jukira wajjuzaamu nti oli maledi era ndi mufumbo omwami wange wuno waali ati ekituleese omwami naye yajjuze sayidi ye neni mukwate certificate marriage certificate weri mujikole photocopy niende nabyo nga omwami omukono amanya go mukono nini namba ye obufaananyi wabufuna ile photocopy omwami signing ampene ye mwami
Dino. Mbadde mwami mukina. Kiribe mukosoke mukwatagane. Nze ebyange nabisayini. Ikati mwami asayininge. Amusajja mpuliriza. Oli obuziza ni chairman. Oli chairman bangami chairman. Nze chairwoman. Aha. Yasalawo ng'omwami ne wana asalewo ng'omwami. Namugamba oyo golaba nti nze wendi nenda kwesimbawo. Nakwesimbako. Nasalawo inze. Kati kyali mwami kulonza. Ate baliko wakiri kubanga gwe waliko. Botalize bali nonze waki wavuddeyo. Tewali buzibu. Ngabo yasalawo musajja. Togenda kuntegerera. Nze nasaze nze ndi mukazi era ne munju eyo badde nonya bulega. Nakkiriza kamba omukazi. Sayininge ase kirungi ewo mukyala wa sayininga kati sayininge ewo mwami. Ebyo mivudde mwochese ne photocopy ya marriage certificate. Kirungi muri bampeta. Agent. Soko ulirize. Inze nawe abazungu babalebwa amagezi. Tosobola ate kubanga na signing ena ate signing ene. Nze sinagamba ko ndi mukazi signing. Wamanya diti noli mukazi. Wamanya ddi. Nkimanyi nti ndi mukyala. Webale kukimanya nti wali oli mukazi. Kye kyakuwanudde okuva ku mukazi n'ofuuka omusajja mu makamuno. Ate okwesimbawo ku bade kwa chairman emyaka etano. Tokimanyi kimanyi. Kibiki nnyo kyenkoze ekisinga omukazi okyagenda okukola enseno etabanga netuko mugamba nti wendi naayita erimbo n'abakazi bamwagala nnyo kasifa. Era abakyala bange tombonyabonya twebonyabonya sigenda kusayininga. Ebyobululu tobigatta mu maka. Sayininga ng'omwami osayininga ng'omukyala. Kirungi omukyala yasayininga dda nze nzikiriza omukono gwa sayininga nze mukyala. Nkubuulira taata wuliriza. Omanyi wekegonza n'olowooza nti mukazi. Tubigatta mu bufumbo. Ebyobufuzi byawukana. Lwaki wakwate eno project eriko milioni meka? Bina. Egenda kutuyamba nze ove mu bwavu na chairman bembaddeko baleke bayamba. Ate oba chairman obadde ogenda kusayininga milioni bina. Eno project y'abazungu. Kati byonna byafudde kubanga wannesimbyeko. Paka ng'obuzizayo bw'oli buzizayo n'enziramu n'ennesima ne banfuula chairman ndi sayininga kati ndi mukyala. Eno project erwawo manya terinda okitegeera. Bwe tufuna sente abaana baffe bagenda kubenefitinga. Ekyalo kigenda kufuna. Mukyala chairman musayininga ebintu sigenda kusayininga. Kati gero leta bali certificate photocopy sisobola. Nawe agijewa nze njirina. Mwami wange kati nze mukyala wo mumaka muno sijja kugiwayo sijja kusayininga. Taata wange toli mukyalo oli mwami. Wagenda okunesima bali kimanyi nti ndi mwami. Nakwesimbyeko tuwangule ffenna tuyitemu. Lwaki nze mbadde mpangula mbadde sijja wano nga chairman. Sente zino temuzizanyira mugenda kusayininga. Osobola okuweereza.